Ettaka lino erisangibwa ku kyalo Serinya Wakiso liriko obugazi bwa yiika 38 lya masiro ga Ssekabaka Mawanda nga lino lyakwasibwa Omulangira Nicholas Basamula mutabani w'Omulangira Namugala okulirabirira. Ku ttaka lino kubaddeko faamu y'embuzi, ennimiro y'emmwanyi nga kw'ogasi n'ebintu ebirala. Wetuukidde ku ttaka lino nga liringa kisaawe, ebirime byonna byasanyiziddwawo, tanka y'amazzi bwaguge yabaddewo yamenyeddwa, so nga n'ekitundu ekinene kyatemeddwamu obupuloti. Wakati mu pereketya w'omusana waliwo betulengedde nga balinga bateekateeka ow'okuzimba, kyokka olukitegedde nti kamera zaffe zibakenga ne beemirula mpola mpola. Okumanya omutawana we gwavudde twogedde ku Nabubeka Sempija akuuma faamu eno n'atubwira nti emitawana gyonna gyatandika mu mwezi gwali gwakubiri omwaka guno bwe batandika okulaba abantu abalambula ettaka lino naye nga mpawo kye babanyega. Motoka zijja zeewuuba ne ŋŋamba ne nkitegeezaako mukama wange n'aŋŋamba sirina kye mmanyi. Naye gwe alina okumbuulira ebiri eyo. Ne mugamba nange balaba naye sirina mutuufu gwe nnyinza kukola ki kulaba kumbuulira ki lwaki. Mbu ng'akyetegereza embeera mu mwezi ogwokuna abantu abamu baakomawo nga bakulembeddwamu Nnalinnya w'amasiro ga Ssekabaka Mawanda, Sharifa Nasiwa Nachwa, ssentebe w'ekyalo kino Wilson Mulondo, omu ku batuuze Twahibu Kibooli, ko n'omusajja yeyayita omukozi wa Buganda Land Board ngono yamumanyako erinnya limu lya Yuda. Abakulu bano bamutegeeza nti bajjidde ku kiragiro kya kkooti ekyabatadde mu kabiga okuzza ebibanja ku ttaka lino kubanga bali bagobeddwa mu bukyamu. Kkooti yawadde Nnalinnya obuyinza tuzze ab'ebibanja ku bibanja byabwe. Era gwe mulimu guno gw'olaba tukola gwe tuliko kati. Bw'atamatira byali bimubuuliddwa yagezaako okubuuza Nnalinnya ekigendererwa kyokka byamuddamu byali bikaawu. Ne mubuuza ebintu by'okola bituyamba nga nze ne mukama wange ataliiwo oba biyamba gwe wekka nti ombuuza ngaani. Ko nze nkubuuza nga maneja waawa. Tebaakulagawo okoma. Bweno yali ntandikwa emitawana emyoleke anti mu kyetagisa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi oguwedde abasajja batannamanyika balumbagana faamu eno ko n'ennimiro buli kyaliwo ne bakireka ku ttaka. Ne tulumbibwa wano bugenda okukyanga olusozi luno lwonna lusaayiddwa emmwanyi bitooke mayumba eri wansi waliyo enju mwe twali twateeka gundi y'amazzi byonna nga babikoonedde ku ttaka. Okumanya baali tebakolera mu kutya bayita mbali ne bakomawo emisana ttuku n'ebyali bisigaddewo ne babisaanyaawo. Akaali kasigaddewo ku kikondo kiri bwe baali bayise ako ne bakalinga ekkubo kiri bwe bookirengera ke baali baleseewo ne bajja ne bakasaawa misana. Ebiddiridde kubadde kuyisa mukka mu kiseera eri abalumpaganyi bano anti puloti bazitunda kiro na misana ko n'okutema amakubo awatali abanyega. Nga 7 tractor nejja n'etandika okusalamu amakubo ago era nali wano ne mbalengera nenkubira bakama bange ne baŋŋamba nti akubira DPS nenkubira DPS. Sembusi Bashir omutuuze ku kyalo kino era nga yaliko omu ku bakulembeze okumala emyaka 25 agamba nti akuze kutuuka wano ng'ettaka linamanyi nti lyamulangira Namugala kale nga yeewuunya basaatuuse gye baavudde. Mbadde omukulembeze nga Namugala ajja n'ayerula empenda ze zonna ng'ettaka werikola ki bwe riri n'amala n'addayo ebweru nga kano tweyambisa ng'abakulembeze ebiseera ebisinga nyaga ngenda kujja okwerula ettaka lyange nga tekuli musenze. Omulangira Nicholas Basamula avunaanyizibwa ku ttaka lino mu kaseera kano ng'ali mu Bungereza avumiridde ebikolwa bino ebyekko ebigenda mu maaso ku ttaka eryamulekerwa okukuuma. Ettaka lino libadde mu mikono gya famire n'Obwakabaka okusukka emyaka 10 nga tekuli kintu. Naye bano Bannaalinnya abalondebwa nga bapya nga bato bo bajja ne balowooza nti okuuma kitegeeza buyinza bwa kutunda. Nnalinnya w'amasiro ga Ssekabaka Mawanda alumizibwa okwetaba mu kutunda ettaka lino ko ne ssentebe w'ekyalo kino Wilson Mulondo ebyokugerako naffe batanye ensonga zino babigaanidde ddala. Maneja yatuyise okujja okulaba. Katobulaba maneja yamala okuteeka ku mawulire bwe ndi omubbi ntunda ettaka lyabwe ate kakati essaawa eno yakuyita nti ate mu kyamani abiyingiremu. Kirowooza ate omubbi bw'omuteeka mu mawulire n'otogenda mu makubo gasobola mumukwata mumuvunaana. Ekiwandiiko ekyava mu Bwakabaka wa Buganda kye tulabyeko nga kiriko n'omukono gwa munnamateeka w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika kiragira okuyimiriza buli kikolebwa ku ttaka lino kyokka kino tekyaganye basaatuusi kugenda mu maaso na kutematema puloti ku ttaka okuli enkaayana. Mu kaseera kano okutematema puloti ku ttaka lino kukyagenda mu maaso kyokka nga bakikola batambulira mu bukuumi so nga n'abalala bakikola mu bubba. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.